Breaking news amawulire agavuddeyo ku mukolo gwa Zari bibino mbirina mu maaso updates entuufu n'obutambi obwabaddeyo wali e South Africa mbirina mu maaso nga bwe nenkola yaffe wano kwanda boy UG ka video mbadde nsaba okampeleka like kamenga kasotambula katukere omuntu yenna eyandiyagadde kumanya kweno information subscribing agowe natana subscribing oberenga wegatta ku mukutu gwaffe guno gwa Wonder Boy UG buli wo subscribing wegatta ku family yaffe eya Wonder Boy era nga kadde kajja personalize okatekemu all hajimiti walinyo okujukiza nti nogowe naye nebizibu cyangwa kulomberedwa yemu inboxing ku number ya WhatsApp olibweru oliwa yona tukawo kiwanga chetagana okulinya nyonyi asobola kutukirayo ddala na kulomberedwa ebizibu ne biweranga obikola ki ngabiterera kale katuyongeleyo na mawulire gafe aga lero lunaku olwalero muganda wono muyimbi ono yayimba omitani Eli Wamala Junior yavuddeyo na updates n'obutambi bwonna obwabaddeyo e South Africa ku mukolo gwa Zari ebyabuddeyo bigamba nti no mukimanyi bulungi nti no Zari ali mu Netflix series ezimu zisigenda kwogera wanene okujiba platform era nga obogenze no gisearchinga ko Young Rich and Famous kanjogere Young Rich and Famous wali ku Netflix baba basobola okuletera dala buli kimu ekikola ki ekibe kale basobola okuletera Zari byazanya okitegeera naye kati amazima gavuddeyo gali ntino eyo kale omukolo gwabadde sponsored era kwabadde ku cameras enene ziri eri eza abasajja ba Netflix era ebyo bintu byonna bemwalabi Zari wamu ne Shakib nga kale bibadde byekola ebyo byonna just bibadde film content era nga bagenda babilaga mu Young Rich and Famous mu episode edako ba seasons ezidako mu kimanyi kino bafulumya season 2 era season 2 bana basinga bagira banegwa okati bagala okufulumya episode endala naye ngo obuzibu bwagize abantu babadde bagala okugenda ku mukolo gwa Zari emikwano gye nga gimukubira simu era oyo Eli mutabani wa Eli Wamala oyo Junior oyo mukwano gwabwe nnyonnyo naye abadde akubiddeko Shakib nga Shakib nange njagala tuke ku mukolo gocho gamba nze muganda wo osobola we bati okuneerabira kumbe byabadde bya Netflix era tebavudde oli yagambye muno bagambye muno tetwagala ka abantu bangi biki naye nga mazima gali nti babadde ba shootinga movie era just bigenda kujanga mu movie naye nga si bya ddala kale zonga bya ddala naye nga bize mu movie mukibuntegedde katambika kano soka oli amenenga kumaone ebira nakyo mutamanyi guli tegwabadde mukolo eri teyabadde mbaga oli yabadde content era content yoyo nga musasulire ukitegeera. Yes, how are you? All right, no problem. Yeah man, cool. Content yoyo nga musasulire nga wa company gye bayita Netflix ukitegeera. Netflix ya nga sinaba kugenda yeyo Netflix yakwata sente newo omuntu waayo oba omuzanyi waayo mwenagwe mumanyi nemuwa sente okitegeera. Muntu oyo nga bw'omumanyi bwe kibanga kyembagamba si kituufu gwe sooka okyebuuze nti omuntu oyo waliwo amusinga okwagala ebintu bye okubeera nga bimanyiku ensi yonna okitegeera. Ng'ogyeko ebirala byonna okimanyi nti kiri kye ekintu kye ye trend ye. So ekyandisookedde ddala kyandibadde already buli yenna kale gwatakkiriza kukiraba yandibadde akiraba olunaku olwajjo oba olw'enkya because abantu beyayita era bajja naye bali yalonda ku mikwano gye n'aba service provider okusinziira nga Netflix amateeka ge yakola ki geyamuwa kubanze nkola mu Supersport. Zino company zina rules and regulations nga zikola ebintu byabyo ate bibeera disclosed. So Supersport teyagala brand yayo oba kintu content waayo kulagibwa wantu walala wonna. Supersport tesobola kukkiriza content waayo kulagibwa wantu walala wonna nga si yesoso mulaga. Kati kye kimu ne Netflix oba ne company ezizanya firimu oba ezikola content ya international. So kakati embaga y'abachali bange yabadde content owa Netflix nga musasule okitegeera era nga mateeka gali strictly terikwata video terikwata kifaananyi teri kyokuleka nga Netflix emaze okudisclosinga ekintu ekyo nga bwe kyatambudde. That's why
byabadde tebisobola kubeera Uganda kubanga Uganda expenses abadde zijja kuba z'amaanyi. Netflix ositula ebyuma byayo like n'abantu baayo biki bibadde bijja kuba very expensive. So ne basalawo ne ba facilitating nga buli kimu, era buli yabadde ku mukolo ogwo visa bazifunye mu butikitiki, buli babaddeyo ba service provider bonna ababaddeyo, ba service provider bonna ababaddeyo. Kini nkwata videos enjo like ezijjo kufuluma oluvanyuma biki nyamba za mugole nkola biki, because already abana abantu benga yaba mukolako, and most of the service provider bavudde Uganda, era abamu ku bayitiddwa process yemu gye bayiseemu nti babakoledde visa babakoledde biki byonna nga biri catered for by Netflix. Because it was a Netflix's what? It was a Netflix's content. Oba yabadde filimu ya Netflix. So kakati akagerike kiri nti waliwo enteekateeka z'embaga. Embaga yali ya bbeeyi nnyo eyali eteeberezebwa okukolebwa singa ebadde nga yakolebwa Uganda. Kati diru bwe bagiteeka ku mmeeza ne nannyini mukolo ng'emuyisaawo. Ne bali eri aba Netflix nabo nga kibakolera because she's a public figure. So kati mu mbeera yonna ne kibeera nga embaga yabadde firimu. Febe tugitwalanga abali wa South Africa abamu ku babitegedde nga tumanyi ku bintu ebyo nga bwe bitambula on an international way of thinking. Okitegeera yabadde firimu, naye nannyini firimu yakubye ebinyonyi bibiri nejjinja limu. N'omuhusband naye aba yafunyemu, because kati omuhusband naye agenda ku trendinga mu eyo firimu empya ekola ki ejja. Kati omuhusband chali wange Shakib kiba kigenda mukolera, because omuhusband abadde aliwo Diamond, kati ono abanga naye azze ku scene y'obwaki, ku scene y'obwa actor, kuba kati naye abagenda kubanga omu ku bazanyi ba firimu eyo oba onfuna. So kati muchonna nekifundikiranga Zari yakubye goloze, Shakib nakuba goloze, n'abateesa ababadde balinda omukolo okulaba bwe gunaafaanana bakuba omugambo mugenda kuwaamu ku budde, kuba Netflix yesalawo bifulumaddi okuleka abamu ku baakutte bye baakutte mu bubba. Naye singa byabaddewo, singa byafulumye dda, naye ku security yabaddewo ku byokwata video n'ebifaananyi, kyekikakasa nti amawulire genkuwa it's the first world class information all the way from Mukabya Junior, the freestyle music artist okuva mu family y'aba Mukabya. Okitegeera. So n'olw'ensonga ezo omukolo gwabadde gwa firimu. Okitegeera. Era bwe wanaabaawo updates endala nja kujja nzikole ki? Nja kujja nzikubuulira blood wange naye nga byebyo okutwaliza awamu. Yaman.